Oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli. Bokati TV. Oli ku Bokati TV ne Mina Heights. Leero mu Love Doors nzize bana imwe bale kuita mu mwaka. It is 2021. Tugwanirize nga bwe twayaniriza 2020. Tetugukyawa. Leero mu Love Doors nzize ne kyakabi nga twakatandika omwaka gwaffe bulungi nnyo. Fe abasawo b'omukwano Mina Heights nyingiddewo leero nga njagala twogere ku nsonga zino wammanga. Gwe n'omwagalwawo mwewadde mutya emirembe mu mukwano? Onfunye gwe n'omwagalwawo mwewadde mutya emirembe mu mukwano? Kyentegeeza kye ki? Kola bino wammanga osobola okubeera nga ow'omwagalwawo emirembe. Weewale tight marking. Kinene abafumbo mwe mutero kikozesa. Omusajja bwakera ku makya n'akuwasa gwe omukyala aliye yaba tazizza musango. Ate abeera asinzidde n'alondayo yonna mu bangi n'alondayo gw'omu bw'ati. Naye weewale tight marking. Omusajja n'abeera ku mulimu n'omulinnya akagere n'omuteekako follow-up n'otuma ababooda n'omukubira amasimu agaliitiriti buli kaseera. Kiki ebintu ebyo mubikola? Ogenda kwemalako emirembe n'omusajja ogenda mumalako emirembe. Mujja ku endinga up ng'omukwano guweddewo ng'akukooye yakuleeta akwagala yakuwasa akwagala naye osussiza tight marking bannange mulimu ekisukka. Tetuganye omuntu oba omwagala era bagamba atawubira nsiko ye. Naye ate ensiko togibeerako nnyo, tokiyitiriza nnyo, kolako kitono kitono naye ate totamisa muntu mukwano. Nobeera omuntu ng'omumalako emirembe mu buli kimu nobeera ng'omulingiriza. Si birungi mikwano, si birungi tubyewale. Point yaffe ey'okubiri. Twewale past. Twewale ebyayita. Buli omu ayinako gye yava, buli omu ayinako gye yayitira okutuuka awo waali. Kati bw'obanga oyina by'omanyi ebyange eby'emabega, mukwano okoma kubimanya oba tobinoonyerezaako nnyo kubanga byamabega byayita. Bwe mba nina kye nali nkoze nga kyamabega kireke. Omwami waba alina kye yali akoze nga kyamabega kireke. That is history. Let bygones be bygones. Omusajja muwe emirembe gye, muwe essanyu, va mu kulingiriza eby'emabega ebyayita. Otandise okwemalako emirembe. Oba oli awo n'ogenda n'oggyayo obufaananyi ku Facebook obwa maybe bwa X we n'andika obumuweereza n'omugamba ye maama waneeno nga mwali bulala. Ate oba okitegedde biri byadda. Lwaki obikomyawo? Nali sinnabakumiitinga kati gwaliko lwaki tokikkiriza? Abakazi mukozesa nnyo ekintu ekyo. Ate nammwe abasajja n'obeera awo n'obeera ng'ogamba omukazi ate kati yali omusajja gwe yali alina yali bw'ati ate nze ndi bwe nti. Gwe gwayagala. Biri byadda byamabega oli yali history. Bannange twewala ebintu eby'emabega buli omu alinako gye yayitira nga tannaba kubeera ng'atuuka waali. Genda n'ekiriwo. Naye ebyo eby'emabega bye mwesibako bannange ogenda kumalako munne emirembe ate naawe gigenda kukubula naye nga emirembe lwaki gikuggwako ku lw'akantu akatono. Kkiriza nti ebyayita byaliwo naye byaggwa, byaliwo naye byavaawo. Byaggwa. Point yaffe endala. Mwewale olulimi olw'okutiisatiisa. Mwewale olulimi olw'okutiisatiisa n'obeera awo nga buli kaseera onoba. Abakyala gwe buli we muyombamu ng'onoba muno omukyawa. Buli we muyombamu n'ogamba ŋŋenda. Banenze saalowooza bino eno si bye nali nsuubira ŋŋenda kunoba ŋŋenda genda tebaali baakuŋŋamba dda n'empaliriza kati lwaki obyogerako ssaawa eno? Wajja kukyala. Bw'oba wasalawo n'ogenda mu bufumbo oba relationship gy'olimu yonna tewali bulamu bwangu. We muba mulimu obuzibu obulimu mubusorting out. Ekifo ky'okubeera ng'ogamba mu kaseera ogenda kwawukana naye omutiisatiisa. Nammwe abasajja muno n'obeera ng'omumalako emirembe lekera okubeera nga muno omutiisatiisa. Beera ng'osalawo yimirira mu mukwano gwammwe we mufunye obutakkaanya mutuule bw'ababiri mubyogereko we birema musobola okuincludingamu omuntu omulala naye okutiisatiisa omuntu n'omumalako emirembe. Abamu mukozesa n'olulimi olw'okwagala okutemula. Nze gwe nakwewasiza nja kwettira. Leero n'osanga omusajja bw'aba alina gwe yeeraliikiridde ng'alowooza mbu oba maybe akwana mukazi we n'atandika okugamba nja kutta ffenna tukufiirwe. Naye nga mwana waani gw'oyagala okutta obulamu bw'obujja olina ky'osobola okubeera ng'osasula omuntu obulamu bw'obuzzaawo. Twewale olulimi olw'okutiisatiisa. Point yaffe ey'okuna. Bannange lekerawo okustalkinga omwagalwawo. Lekerawo omustalkinga. Abantu mugenda ne mu creatingawo fake account.
no faking omuntu n'omukwana n'omaliriza nga ate ogw'okumukwana guwedde n'oguggusa laba bwakukkiriza n'akukkiriza n'omusuula mu mitego nga musajjawo omweteze weefudde omuwala omulala ogenze omweteze teekayo ebifaananyi olimbalimba naye nga onoonya ki mugenda kumaliriza nga temulina mirembe mugenda kuwawukanira bwereere lwaki otandikawo embeera eyo bireke ebyo tebikola bya kidongo bya kyana kito bibazza mabega ifo kyokkola ebintu ebirala oli mu bintu ebitabazimba omalako omusajja emirembe kati bw'oweefula mbu oli mukazi omukwana ye omusajja omusuubiramu ki nga tesi yabitandise lwaki oba obitandike kyabakyala mutera okikola yadde n'abasajja batera okikola ffenna sayidi zombi tukikola naye n'ogenda n'obeera ng'otandikawo obulamu obwo bana ebyo ebintu si birungi ogenda kwemalako emirembe ng'omuntu ogenda kubeera nga ne munno omumalako emirembe ng'omuntu lwaki otandikawo embeera ng'eyo pointi yaffe ey'okutaano banange twewala effuga bbi omwana w'abandi waba yakera ku makyanaja n'akufumbirwa oba wamukimayo mu butongole oba yeefumbiza abaana abawala bamanyi okwefumbiza naye n'obeera ew'omusajja n'obeera mu bufumbo naye ng'olinga ali ku kibonerezo wantereddeyo amazzi leero mwafumbye enva kisente ze nakwata ezisobola kugulako nva zitegerekeka bw'aba yayiyiza ekyo bw'aba yakozeeko ebirala mu ssente ze wamulekedde nga tezaamaze maybe nga badde agenda kunnyonnyola omusajja n'omumalako emirembe okomawo ssaawa mmeka ogenda kuddawo oba nedda tetukusuubira leero onadda banange tomalaako munno mirembe lwaki omufugiriza communicate yogera ng'oli polite omubuuze bulungi mwogere bulungi mutegeragane omuntu n'omuteeka ku tension oliwa njagala kulaba ku video taako video ndabe wooli n'obeera nga ali n'omwana omuto naye nga mwenna muli bantu bakulu kwegamba oli ng'omutambuliza ku ntoli lwaki obeera omumalako emirembe otuuka ku ekyo nayagala omuntu gwe nsuubira nti agenda kumpa ssanyu naye ate n'essanyu sirifunye ate wabula nnyongedde funa buzibu mu bulamu lwaki onfuukira pulobuleemu come on bannange twewala embeera ezo tulina okubeera mu mukwano nga tunyumirwa munyumirwe so si kubeera nga twejjusa so si kubeera nga tubonaabona naye gwe oddidde omuntu otandise okubeera nga ate omumalako emirembe kulwokubanga yakola omusango ogw'okufumbirwa oba okuwasa lwaki omufuukira ekizibu notandika okubeera nga omuyisaayisaamu amaaso otuuka ku ekyo omuntu mukulu munno bwe mugatta ekitanda bw'oba ontegedde gwe yenna ndaba omulabi omuntu gwe mugatta naye ekitanda lwaki obeera otandika omuyisaamu amaaso otuuka ku ekyo ng'olinga omutambuliza ku ntoli oli dictator toteesa kyoyagala kibe oba kimuyisa kitya gwe kyoyagala kyosazeewo kyekyo kuba gwe mwami waka nammwe abakyala omusajja bw'akulekera emirembe n'ofuuka ekizibu nandika okutiginya essimu ye togivaamu n'ogikontrolinga nandika omusayirawo emikwano egy'okubeera ng'ayogera nabo obudde bw'alina okudda n'akomawo n'omuggalira ewabweru ng'akomyewo leeti essaawa z'oyagala dde ewaka kasita zisukka essaawa 2 ng'omuggalira ebweru kati waba afunye obuzibu nga tomanyi bannange tubeere abantu bakulu ate twebeereremu nga tukola ebintu ebimu so si kubeera ng'omala gakola kintu nga gwe bweyagadde tebikola kati no Bina Heights mu Love Doors mbayitiddemu kokko ku nsonga ezo ngera njagala tubeere nga tukuuma emirembe kuuma emirembe n'omwagalwawo mu mukwano kola ebyo gw'omanyi ky'olimpa wanowoka ku Bokati TV nange Bina Heights nze mba mmaze obbawa ebyakabi oli ku Bokati TV leero enkya na luli Bokati TV